Mwami Museveni bw'ofuga kino ekisanja n'omalako gino emyaka 5 ng'okyali president wa Uganda, nze ngenda kuwanikira emikono gyange ebiri. Era ndowooza nja kwekwatakwata nkwesonyiwe. Mbadde ndi kuyita mu Protection of Sovereignty Bill 2026. Naye nga kyennyamiza ate nga kisesa ate nga kituufu. Abantu be tulina okubuuza mutunnyonnyole muli bannayuganda kuva ddi, bajjajja bamwe baani, babazaala wa mmwe be tulina okubuuza. Mmwe mutandise okudescribinga abannayuganda bwe balina okubeera, balina okufaanana bati. Tukimanyi bulungi nnyo nti bajjajja baffe babaaniriza, era naffe twali twakkiriza okubeera nammwe mu society y'emu. Nyati kati we mutuuse muli you're going extreme, like mususse we mulina okukoma. Tukimanyi nti bye muli mukola, it is not a mistake. Tebiri na mu accident. Just mulaba nti obudde bubakutte. Bino mwali mwabitu planningira dda. Mwali mwabitutegerekera dda. Kubanga mu bwongo bwammwe mwalinamu endowooza nti musobola okukeera ne musangulawo Uganda ku map ne muteekawo mwe kye mwagala. Mwalina endowooza egamba nti musobola okumalawo abannayuganda ne mubasaanyaawo mwe ne muddawo wano, you occupy this land. Nga temuli okay okubeerawo naffe, nga mmwe kyokka kye mulina mu bwongo mmwe mulina okubeerawo, oba mulina okubeerawo in a way that nti ffe tulina okubeera nga tuli ba subordinates, tuli wansi wammwe. Kati mu bwongo kye mukyalina, ate ekyo kyabula kyafadda temukyasobola kituukiriza. Nemwe muli mukyalooza mbu kikyasoboka. Tosobola kungamba nti oprotectinga kitiibwa kyansi nga n'akatono akasembera dda constitution yes tosobola giprotectinga, tosobola giwa kitiibwa, tomugiwa kitiibwa, temugirespectinga kubanga constitution ekugamba article 1 bw'ogibikulako nti amaanyi gali mu bantu. Twakava mu kalulu akabonna 226 abantu ne balonda obukulembeze bwabwe, ne balonda abakulembeze baabwe. Mmwe ne muteekawo abakulembeze abammwe be mwagala. Ongamba otya nti oprotectinga kitiibwa kyansi nga ggwe gavumenti yammwe eri mu kutambulira mu fiscal deficit. You cannot facilitate your budget. Temusobola kufacilitating a budget yammwe. All you're doing is to keep accumulating a debt for this country, Uganda. Right now, as we speak, you've done so well to the extent that you've accumulated almost about 130 trillions for the country. You're saying, the same country is saying that you're protecting its sovereignty. Isn't that being insane? Isn't that being insane? Botunulia ku budget yokka 2026-2027 mugenda kuddamu mwewule sente ndala mpitirivu eziri mu trillions 36 about. We tunaviira tunatuukira mu 227 ng'ebbanja lye tulina nga liri mu almost trillions 16 plus. Lwaki amaanyi ge mutadde ku batuuze, amaanyi ge mutadde ku bannansi okubanyigiriza okubakaabya emisana n'ekiro temugateeka mu kusetolinga debt burden, temugateeka mu kulwanisa ebbanja lye tulina. You're very drunk with power, like you're drunk with power. Tosobola kungamba nti obulamu bwo entirely oli semaka. Neighborwo yalisa abaana bo, yakulabirira, yakola buli kimu. Abaana bamanyiziza nti okulya tulya wa neighbor. Ne mukyala wo mumanyiziza nti okulya n'okunya n'okukola buli kimu neighbor. Kaya to osanze mukyala wo ngali wa neighbor ate kati okuba mukyala wo okuba ngali wa neighbor. Kubanga tosobola kubeera semaka. Mutandise okugamba mbu Omunnayuganda agenza okunoonya greener pasture. Mumunyigirize waka mumukoze buli kimu n'agamba kangende noonyeko ewantu walala.
kati omugamba mbuobeera omuna Uganda kasitova mu Uganda already omugambye oli muna Uganda mbuobeera omuna Uganda novaako mu Uganda nogendako mu nsi endala ofuuse mugwira ani abagamba mwena mwe tukyebuuza oba muli like we are still questioning you actually abantu be muli mu kugezaako kuteeka mu fix they are the same people I don't know whether you're training them what muli mu ba training kyekyo ekyokola I think you're training them muli mukulaba nti abana Uganda basiri nnyo kati muli mu ba training kyekyo okukola nti olulala bwe balibanga baleeta omukulembeze mu kifo ekiri sensitive mu buvunaanyizi obuli sensitive tebakozesanga emotions bakozesanga okumanya n'okutegeera babuuze ngo omukulembeze bakuzaala wa ani kitaawo tubulye bajjajjabo nga mukaga oba tolina bajjajjabo nga mukaga togenda tukulembera ebintu abana Uganda bo benyini balina bebalina n'okusalawo kubagamba are mujoga naye nze no government mwami Museveni bw'ofuga emyaka 5 n'ogimalako gino I will respect you era you will earn my respect mulaba bana Uganda mbakoze buli kimu mubakoze banange kiche mutakoze bana Uganda but I think you also wonder you think that they are stupid abamba bavuma bagaba bana Uganda basiru si basiru nena mwe muli disappointed kubanga bisinga bye mwabala tebitambulanga bwe mwabibala ani yakugamba nti ogenda kuzimba obwakabaka ku ttaka etali abajjajjaabo ekyo kyali kirooto kyammwe tosobola kuzimba bwakabaka ku ttaka etali lyammwe it is not possible tekisoboka ekyo era temutawana kirootako kubanga tekigenda soboka okudda ku bbeere lya nnyabo tekigenda soboka at least mwali kikoze singa mwali bakikola mwali kikoledde mugiri emirembe gy'abajjajjaffe be mwawuddisa ne musiruwaza ne mubafuula embuzi nesi kuguna omulembe ogwaffe si kuguna omulembe ogwaffe si kuguna omulembe omuzuukufu ogwaffe mulooza mugenda kukozesa maanyi buli kimulooza mugenda kuliisa maanyi tebagamba ko nti embazzi tewaata temugenda kuliisa maanyi esa weno muli disappointed I know so many people right now are very disappointed kubanga bali basuubira wetunatukira guno mwezi tuli gwakuna bali basuubira tunatukira mu gwokuna Uganda nga bitaba bya musaayi ani yabagamba temugenda kubeera nga buli kaseera mutaba na Uganda temuseeko kimala abafe eruwero baali tebamala abafudde kasese bade tebamala abafudde mu Northern Uganda tebamala omusaayi gwa muyiye tegumala oguyise ku regimu ya mwe tegumala